Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Mameno kwa mwindi w'ekyalo aliwo ala mameno kawamuwa omuzinda byalo no kayimba kange yawanyize abato musirike. Okay, ladies and gentlemen, abato ayogera nga mujjako ne byalina ane keke tolya. Okay, tutandise na yezo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi chenda sorry I mean ebirungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bokumukumu boto nabo surprise ekisoka wantegele kuva kukagere mpaka jinkoma chokoma nondo bandia wanaleta Vaisi yasoose era ekirabo kye kyekyo. Amina. Oluwombo oluzungu. Engalo. butuka omwanono naye wawo mukwakikwaca mupomelanze ezo surprise ataka tazileta hatataka wabulonina siku bino byokola mwanako nina Jenoka. Jenoka atambudde naffe kuva gye twatandikira paka kati alinga vaisi. Amina. Mama. Katonda naye musanyufu kulw'omukolo oguli wano. Era twebaza nnyo sifa abamwokulayirire nabo okubatuukiriza mu kintu kino. Twebaza Katonda ku lulwe, twebaza nnyo ne Mukama ku lw'amaama mukwano yatuzaalira sifa Mukama akwonsa mami. Nze nno munnange ndessa ebirabo byange bino mu mutima gwange, mu kwagala kwange bino bye byavuddemu. Tweyanzege.
mbukuwadde omwami omufumbirenga emmere omwami alina okulya mu budde omwami ne bwaba avaawo ku makya talina kuvaawo nga talidde kati ofube ngaokulaba ngaomuwa ekyokulya kasowaani nga kano ekyenkya kyemisana tekubabako omusamu okwagaliza obuwanguzi mu linnya lya mukama waffe katono ebirabo byonna byebuliise badde nsaba tulekerawo biyita obulabo tufa ku mutima gw'oleesezza tetufa ku bunene bwa kirabo totya kuleeta kirabo ky'olina leeta ekirabo DJ Tulabyankuba binjiwa olutiko wabulonira ku bino byokola binjiwa olutiko mwana kondira. Okay, tugende maaso. Yeah. Amanya. Oh, gotcha. Get your deal, what team chair? Javi Cola. Javi Cola. They got that team chair. Abatomu silike. Wanji. Mwana agenda naye mama. Waliwo n'abasembedde wano yamukube dansi nga mubawalako ndaba mwatuuse dda mukiitinga mwagala otubba era nabijje mwagenda kyamaanyi nnyo kati kanzire ku mugole waffe omugole waffe tumuleetedde ebintu nga famire era kyova olaba tuli musumulula babiri kati famire yaffe yalowoozezaamu nekugamba omukyalo ono okukwata obudde mu ssaawa y'okufumbira omwami kubanga yadde agenzeeyo naye alina kufumbira mu budde n'amanya nti obudde bugize kyetuba tugenda kumuwa essaawa ng'eteredde ku budde tetujja kuwa essaawa nga teridde weekwase mugamba nti banange ate essaawa nti yabadde teri ku budde olaba nkumbye leeti era nze saategedde akakwata obudde ndi mugiseetinga ntiekako obudde ati ne tumuleetera ak'omubulago ak'okunyumirako nga bw'ayambala anyumira omwami we yekka abasigadde bonna beekombere bali omwami we lwakutunuulira bw'atagamba waawo kati awo ebyo byebyaffe nga famiri yange eyange ebyaffe tubireka ku mikono kubanga obudde tebubako na ssaawa. Wow, time is money. Thank you so much, Mamenuka. Abantu bagamba classmate aliwo. Engalo
Are you ready? DJ Wamani. Are you ready? binjiwa olutiko wakenkuga nkutyanze saba wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gw'osoma nze. Space. Go. Nali ndiawo mshala najja nagamba nenga kuleki obasi nagamba yiri waliwo omukolo guli bakka naye omuwala omufaanana mugamba yenze ye bakaya nagamba nanzize ebbali nakakasa sirina buzibu bwegenda kukola nemugamba kuyenzi nagamba mwebale nyo mwebayiriddala kubeera kale nzaani esinesi nemanya mwebale nyo mwebayire ddala neze ekirabo kino ebirabo bino buli muntu alina otwala kamukamu ate tozali onambula nja kukyalanga busawa za langi buno obwange bwebulina okubanga bwekukola bwebulina okukola emanyi nja kukuwanga nga kutegeka Engalo. Mumuwe engalo. Okay, ngalo atake. Musoli venya poli nga gwoli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda. The time is not our good ally. Bannange tweyanzeege mwebale kubeerawo mami kanfukamire kubanga bamaama baffe tubassaamu ekitiibwa webale kuzaala mwana era nsaba mukama omukisa ogwo nange agumpe ku zzadde lyange nsaba mukama akuwangaaze abaffe baawummula dda naye nsaba mukama akuwangaaze saba mukama akuwangaazeeko okushifa gwe sirina bingi byakwogerako naye weebale kutwagala gaadi weebale kutwagala gaadimba twatolanga okusaaga naye tetwakoleranga eyo ng'erinnya nze muyita lya gaadimba naye twebaza mukama nti n'olwaliro tutuuseeko bulungi era ne luggwa bulungi era tusaba tukulembere ne ku nnaku lubi amiina nze nno ekirabo ekyange omugole njagala buli woba ogenda ku kyaki ng'ojjayo akalabo kano kengenda okuwa okateeka ku lugalo lwo nga lumasamasa kavudde Dubai nno era akalabo ako kano buli woba ogenda ku kyaki ng'okateekako ng'olumya abalabe Thank you so much. So, tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nasuze tudde kale nga nesonza omukolo nga mpakimu kulaba Kulira vibe. Okitegeka. Aha, tweyongeddeyo. Ebirabo ebiri mu
Engalo za Mama Gabi. Engalo za Tata Eva. Engalo za Mama Eva. wabula nkimaze kati ateke mwanoze bunyimbe ekkolo nombase mukkalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza dduyiro munono muliro mpobugalo nekoti nentiguka abazadde batuzaalire ekkula kuzaala kujagana naye nze mu byonna genda kufukamira ewa maama omukisa gwe yawa okushifa mami nsaba kunkwatako nze nno omugole w'olwezedde akalabo kano abakyala tubalise ensawo yerengamu akasente aki ekyazi nange tweyanzisa timmenta oye Which is okay. okay tulumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange ndapatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipanga nesindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watoninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muli wa Abatono sirika. akalipagana sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watoninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muli w'abagole wamma mububire yagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata ataaluma ku nvunza kazibe ensekere omusembereza obuwera ozunga onotume bano bebamu ku batiimu mukolo kawo kajja mukama waffe yeebazibwe mukama yeebale kututuusa ku lunaku luno n'olwokuna atutuuseeko ku lwokutaano tubeere nga tuliika maama weebale nnyo maama weebale bakukoledde ne kabineeti yo weebale nnyo weebalire ddala ne gaadi tumwebaza nawe weebale tulaga kubanga kati tuli bamulembe baka batwogerako
Engalo. Abami bulijjo muwulira tutejjana flying shower. Bino bye bibaayo tutera osikola nga temubiri. Mufunye omukisa ne mubirabako. Muwulirira mugole. Tegereza kuwulira mugole. Amwongere. Bye bibaayo mukwano. Tweyanzize birabo bikyajja. Bijja sumulira. Oba tijja tijje okola ng'eyiyo mulekwa kati kyuko bawubire wekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumye abalumwe ow'ennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere nga n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno no wano tulina obuzibu so wano obiraba tuli tiimu stress free tiimu good vibe tiimu kunyumirwa mu mbeera tiimu no judging yaffe tugambika byaffe tweyagala byaffe buli kimu kya mbeera zaffe ebyo tebikulya Mana tuwulirizeeko
Never nange Alex. Abadana nayo connection. Nenga katugirenga tutambula munakusangayo. Mami ogambye ki? Wedde ko. Mami omanya amazina gange ngawulira ntudde bwe nyimirira. Jagala okulaba omugole gwena watonnya kiraba ennono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire jagala okulaba omugole This is a night dress. It's 3-in-1. Wow. Abagenyi wababaawo bw'obaba abagenyi tebaliiwo weesale kaano kokka. Abagenyi bwe baba bazze ng'oba oyongerako kano kagawuni ng'osiba n'omusiki. Ndeese ka kala ka pinki because ebbanga lyemmaze naawe ndabye ng'oli mukyala muyonjo. Nendeeta n'ekirabo kino mukwate ku maaso. Ekirabo kya Mwami Gadi. Allo, tula wansi. Bannange nze mwimbi w'omwaka enongule eno awaadi bagibala lwa kuyimba ngiwangudde bannange ajja genda kuyimba kati ebyo binonye gye biraga balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono njagala okulaba omugole sempulira amaddu njagala mulaba njagala okulaba omugole eno y'embaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole
tumala ne speech yo bwe tumala cheya tugenda ba brief n'abalala speech briefly olumala speeches tusale keeke ng'era omukolo tetugumaze banna ng'omukolo tugumaze katuddayo kansooke njiiseewo programu yaffe I think mwami gadi abantu bewakonfaminga nabo so since ali in place of choosing people abagenda nakikulekera nali nkugambye ompe ebifo 10 ojja bikendeeza omwogezi yasazeewo avugewo mu motoka yes agenda veka emasaka ne tiimu ye avugewo ate ebifo bijakendeerako ojja kumpa bya goshpa ekirala ebyo nga so ekirala ekyo ojja kyoganize mwina group communicate yemotoka weekwatyoge then ekirala nze ngenda like 20 years I'm going on 20 years twabali yena ate twabaorganiza bewaka so kati tekinyuma kutuuka kubali ku last minute tulina okugendayo aliya so nze n'omugole ne tiimu yange weyagoyesa ojja tusanga nga tubaliizo saba mukama abatambuze bulungi n'abalalidda wa baasi yammwe sente zammwe mutwalo jazimukwasa n'abalala bawulidde amannya gammwe mwenna you have my numbers era ekirala kimubuuze mumbuuze bwembaba nekikola kigenda kukuuma abadde entambula yammwe saagala kunkubira ate kifa abantu ki abantu abagenda buli kubagole noti me mpozi abali mweno black bus ndi n'omugole program agenda ogenda kunkubira olunaku lwetugenda that is 20 years ebirala bikwasa ani mulamu wona lwakusatu that is 20 what 20th 21st 20th okugolenkeera lwetugenda okukola hena n'ebirala final touches tugenda opikinayo emigaati gye batuwa lwetugenda tubikole tumaye tusimbule weewa mwami wongomusimu wojja n'osanga tomwana tatenderabiddeyo ekirala ki byebyo fena tukola kitolekera okyatule what else ndoza byebyo waliyo ekibuuzo ndera obutarespondinga nnyo ku ssimu mumanyi wanje mugenda kasita okolagana n'abo abaana babaddeeyo ne baba nga bakulabye everything zona singa mufunye n'enamba zaabwe ate abo mugenda tambula nabo abo mugenda tambula waliyo ekirala wanje ebikikwano gomesi nedda mukwano be baweza obwerere baazi bawa zino zakupangisa baabana bwe muba mukolagana nabo ekirala wekiri wanje ebirala bya simu tujja batukomerera thank you so much nyongera obeebaza mwena betambudde nabo kyatandika ng'ekyokusaaga abakikuba ne bakikuba kama akikuza empaka wala ate tumusaba akikuba empaka yamanyi gyakitwala because nange simanyi bwe kyali twekanga tuli mu kintu nga tutambula kati tuli twayogera nti baby shower kasiba kireddewo ate tetumanyi kigenda kivuga tutya tetulina sikuliti y'abintu bye tukola oba tubiwandiise binaba tulabirawo because katonda yabireeta nze nyina okukkiriza nti omuntu abeera eyo gyali ng'alina kyasaba in life ye katonda yaba amanyi bwakola kikutya bwakimutuusaako okuva awaŋŋamba osooka n'okunkubira essimu miniti baali bazikuwadde buwi MTN Pulse yamuwa minutes ez'obwereere n'agamba kankubire ku shipa tulawo baakwata essimu here we are olwa minutes 3 because katonda yali ali ready okukubira essimu babatya nga kaabe airtime si nsonga kaabe si nsonga it was God's timing si magezi ga muntu yenna wano tebiriimu simanya nnogo sifa abasabye nnyo abasinga it was God's timing weyanziza buli muntu ali wano aba omwana omuto tetulina gwe tutekinga for granted sina na bwe mbagamba bwe mbaagala abantu abali wano twebaza mukama we connected people musigale nga muli ba mikwano ku kyalo mukolagane
Mameno kana kwanjulira bano be friends never feel alone binakusanga na kwangamba toyina family toyina chi bana abantu balabenga family yo wetuva mu mikolo tugenda tandika ozimba ennyumba yo Millicent yatuwa amayinja naye emotoka y'amayinja era oluva mu mukolo tandika kakoona yayagala tokakoona ne muganda nebaza mukama essanyu lyatuwadde nebaza katonda eyatugatta bwe tuti nebaza olunaku lwe nakeera nesanga vaisi namusanga mubuuza kkubo kwegamba ensi eno bw'ogitunuulira ebintu buli kimu kyekola kyokka nasanga omukyala n'aba active n'andaga ekkubo oyo here we are mpiringanga mami wange kati ebintu by'ensi eno byo biri awo biri so complicated naye gwe obulamu kyobwagala kyoba olukola isa abalala nga bw'oyagala omukyala yabeera active anziruke kakimawekwekewa kwega naafuuka nga yankolera sho mu budde obwo here we are buli kirungi kyansanyusa yes so simanyi omuntu tajja mmanya lwaki ndi musanyufu nga lwe natandisa olunaku ngagamba naye nze mmanyi lwaki ndi musanyufu kitegedde Millicent tutuukeyo osanyuke byonna bizza ebbali tetuli perfect nnyo nti buli kyetwaloota mu mukolo guno tujja kukikola naye tugenda kukola katonda kyakkiriza tukikole ebirabo tugenda tutwala katonda byakkiriza tutwale okubanga mulaba naye kyetuza okubanga abantu abatuwadde ku nsimbi zaabwe nga tebatumanyi mwebale kutuwa sente abamu awaayo ng'agamba kifo oba tunazimuwa n'azimba mu kizimbe kye nadduka bati mwe mukyejjako n'owaayo kizagakadde kaako bwe kifa kwamanyi kulekedde emiggo byo okiwaayo oba towaayo kati nze kino kyokka kinzikusa omutima gwange kubanga nsobola okuba eddoboozi ewalala nakola action tweyanzadde tweyanzeege tugenda sala nekyeya ne speeches tusalire olunaku olwongeyo eri katonda tugenda tambula mu makubo gye tulaga wala buli omu waali asabe twagalize omutima ogwo katonda akebera emitima kino gyero kya Millicent nabagamba nze muntu twagaliza abalala ekinaffe kye tutayina kye bayita omuntu omutima omulungi bwe tofaayo embaga nga nange sigifunanga nze yakifa wali ogirabika nayo teriiyo naye ate wali wagifunye ye katonda ali redo mu blessing celebrating ono naffe binaatusangayo kyagenda kateri atakyagala ekyala sobola kitegeera ona tukyagala tetukinkansiimo kibanga ye emikolo tukwatirako nange ali wano asakadde eddoboozi sibirina naye katonda asazeewo yoono tumucelebrating naffe tulinde ebyaffe ate buli woofunanga ekintu nga tokase katonda tonyigiriza kigenda kujja kati bulire kyabano kiri so soft twagala kulayiro shawa abantu ne bajjawo enkuba yatonye ebyalo n'ekya era byonna tolaba katonda gati yewunyiza nga ndaba nze tusenga owaabawumeme amasanyalaze nga sisobola okuva ku nnyumba mmeka mpaka wano twaka ekitegedde ebirala katonda ajja kukolaki ajja bikola na buli ali wano nkimanyi fenna tulina bye tulyayanira tulina abakosebwa mu bulamu bwaffe tulina ebirooto bye tuloota tunoonya school fees abaana baffe emikwano emirimu buli ali wano mu nsi n'abali mutuwa ssente zaabwe ne bw'owulira antifulo nga bw'omuwulira naye alina byayayanira naye alina byayagala in life buli muntu waali buli omu ku levo ye batigambanga katonda nti engalo zange ziyanjaza bwenti kankoleko byensobola nange ebyange bireete mu budde bwabyo buli waali kuwa ekirungi nga tomukase mu budde bwakyo ogenda kinyumirwa kuba tekiri bamukaka ebyange ngeddeko byenjogedde ebisigadde tujja kuyogerera ku mukolo abamu tetugenda kwerabanga makabaale kati kangenda ate ekabaale nfuuke omwana weeka mbeere nga yenzadda ku Millicent obanze mukuwe tugenda balaga
tulaga emmotoka esooka ng'egenda bwetutuukayo tujja balaga embeera mu kyalo bwe tunaagisanga amasannyalaze bagatuteereddeyo tujagasangayo ate twagasaba leeti naye tekako enteekayo n'okulaba nti amasannyalaze tujagasangayo so ndigezaako okufuna engeri nakubuuza network kyekolayo ndabe tulina internet tugenda balekerera mwenna ababadde ku YouTube subscribe tugenda bbanga tubaweereza kyonna ekisoboka n'enteeka zibuka zonna bwe zinaaba kyonna mukama kyanabakkiriza thank you so much mwenna abatuuza mukubireko mu ngalo mami kibuulize ku microphone nkubi akaama ngerange ebibako penwanti it's okay no you say it no she's shy yes n'abakuzizaako abalalamu balamusizaako mwebale kujja wano ate mwebale kubeererawo baana abo abato bange alla yabagerera ekigezo kyensinga okulowooza ku muwala oyo ebisenge ne bijja nti abantu abalungi ennyo bwe batyo batono nnyo ku nsi abalinalayo kubanga mulungi muto naye omutima gwe zaabu shepa naye nze minisenti yansikako kubanga bwenze bwe mutunuulira nina obufaananyi bwennyo bwenkuba alina obusobozi bunnyo bwasobola okwetuusaako naye nga byonna yabireka n'abeererawo abaana be ne taata wababiri nsabira nnyo mukama amuwa omukisa kubanga abantu abamufaanana batono olwawo basanga tera ne mmusaba anything can happen takyukanga nayona blessing ye ebirungi by'oku nsi ya butaliimu naye ekyo ekikolwa kyewakola kya buzima era mukama akisiima kyobala bino byonna abikuwa lwakikolwa ekyo ate ne gadi musaba nti allah wali bageze n'atereera oyinzangayo wadde gacakkemu omwana oyo kwaka abakyala tuli bakyejo olumu obwongo tulowooza ngaera abakyala naye ate tuba bagumu nnyo tubabereramu mukama abawe omukisa mu bufumbo bwammwe abawe engeri gye mugutetenkanya ne buwangaala abongere ezzadde bye muyayaanira byonna bibawe twe bye tumanyi ne bye tutamanyi bye mulowoozaako ne bye mutamanyi ebigezo byonna ebineeyongera mu maaso okujjanirayisenga ekirowoozo kye nabadde nfunye nabadde ngamba nti omukisa guno lwaki tetwagututte obawo amadiini nga go tegalina nnyo complications mu kukolanga obufumbo lwaki tetukigobyeko mu nnaku zino ezisigadde kyonna ekiragagasa ne kikolebwa neyambala gawuni ne bakugattira ddala omufalira ddala okyebuulize kubanga dokasi yakigamba nawe nokigamba era bwetuyise wano tutuuse mbagamba ntya emani yagambye ekiro nga ttawa mukaaga ntilwakikoze eki obula mugambye kyeyogerere already kakekama like kuba omuntu woba nti ekintu kyange kyenagambye wakubye essimu nga tannajja olwatuuse nenkyanjulayo era nakuba essimu era enteekateeka zatandise mu kyalo olwokwongerako amasanyu amalala ate oyongerako obawoosula newagejja ojja kutambulanga nammwe naddala mu ssaala kubaza kuleetera abo bonna abasobola okutuusaako atambulanga bulungi nange musabire mbamulamu yabbawere sacheya akazindaalo ngenda kusaba kino kuba njagala nnyo veewantu nga tuna kyetusabira tugenda mu mikolo kati nsaba tusabire olunaku lwa 1 December. It will be a Sunday neera tutuule nga bwetutudde wano yagenda okuba akuta mikolo kati 1 December muwummulemu Sunday eno after Friday Saturday Sunday muwummule kati nsaba pasinkana 1 December it will be a Sunday
saawa zaffe zeezimu era tukeereko nga bwe tukedde leero basaba tuddemu tusinkane because abantu bawa results tuyunyemu omufumbi yatukolera bulungi ewaddiko yakola bulungi okauco dansi yakikola mulaba tutaya bwe yatusesa kwenge yamu n'abazadde baali bwe bati bawa abantu and I believe tugenda kugenda okukomawo 1st December Katonda mpulira munne ayina ebyamagero byayinza okuba nga bikoledde lwa 1st December. Thank you so much. Buli omu waali tumusabire tudde bulungi tuddemu tusinkane nga lumu December 2024. Thank you so much. Okusooka ngenda kusooka kwebaza abatutuwulirize ngenda kusooka kwebaliza ddala Mukama okuva mu ntandikwa kuba bwe tutandikidde tutandikidde mpaka kutuuka n'olwaleero saamuzikirize nange leero esembayo kuva mu mitingi zonna zetuze nga tutuulamu ez'emikolo leero yebadde emitingi esembayo era nga ye bride shower nsaba munzikirize twebaze Mukama Katonda akozesezaako okushipa mu nsonga zonna nga tukuba mu ngalo mu butuufu waliwo we tubadde tutuuka nga tujja ne tutuula wano mu mitingi ne tusonda kye tusonze oluusi nze nanze nga kyemaani wa mitingi netende bali balingamba binagwa njagala kyeyayongeze ku ddembe naye olwaleero tuyimiridde wano nga tukakasa mitingi ey'olwaleero yeegaddewo ate ekiddako kwey'emikolo okugwa ekyo kyebaliza awo manyi Katonda akolera omuntu ng'ayitira mu muntu munno buli kimu kyonna kye tukola mu mbeera yonna mw'oli Katonda mwakugira Katonda aba akulaba nga bwe ffenna bwe tukkiriza Katonda yakutonda nga tuli mu kifaananyi kye so mbakuubiriza obutagwamu maanyi byonna byoba oyiseemu Katonda kumanyi amanyi ensonga zo so nze okushifa ngamba ye nga Yesu yabikola gy'oli omuntu Katonda ogwe yamuzimbiramu mulinga ye kuba nze mbabulira amazima mbadde ntuuka wakati nga tujja wano ne tutuula ne ngamba bino binaagwa bitya nga ndaba sente zitukuŋŋaanyisa ndaba naye shifa ye nga asigala akulaga nti ekintu kigenda kukola ki kukola era we tutuuse kigenda kukola ki kugwa ekyo tukyebaliza Mukama Katonda so n'ekirala nze omwami Gadi we yali ayimba luli yaŋŋambako nti buno buntu bwagala era nina kano kapaaso kange kajaddeko ezinze naye nga kalimu akantu kano kantu n'abadde n'akaterese nga njagala nkugambe kano akantu katereke tukuŋŋanye mpolampola mpaka tugule obuntu obwo kuba kati luli we yakikwatako yaŋŋamba kimu nti buno obuntu mbwagala n'ambuulira nti yabukozesaako nga kyali bweru ku kyeyo so kati muli mutima nga ŋŋamba singa nange mbadde n'obusobozi okubugula nembuleeta nenkola ki naye nga kana kapaaso n'ataddemu akantu nga ŋŋamba ŋŋenda kutuuka mugambe nti kana kantu kenzadde munu kakugula buntu obwo
Mukama akoze ki? Akikoze. So nsaba onzikirize nti kano akantu kavudde mu famire yange. Mukyala wange ng'ate ye mulamu wo. Nze ndi musanjiwo. Nze kyemaani wo. So akantu kano kavudde mu ffe. Tusaba kona mu butono no mu bunene mwetali. Mukama akakozesa okugaziya ekintu kino. Nga nyongerako ku kino mbadde nsaba ayinayo kyayagala okubuuza ku by'entambula nga bwe tugenda okutambula okuva wano okugenda Lukiga. Tugenda actually si Kabaale, tetugenda kutuuka Kabaale, kino kankitereezeemuko. Tugenda mu Lukiga district. Eyali Kabaale bagisala ku Kabaale nefuuka Lukiga district. Abasinga mutera okulaba weewabawo kampeeni ez'abapulezidenti ono omwami Faaza Gitaani atera okujja n'ayambula pulezidenti Museveni enkufiira ye n'amugamba tezijja kusabira ngo enkufiira ekyali ku mutwe n'agimuggyako n'amukwata ku mutwe. Oyo omwami nsuubira ayinza okuba nga naye ajja kubaako ku mikolo tebannatukakasa bulungi naye ajja kubaako bamuyita Faaza Gitaani. Ye musajja wako munene ng'ate ye Faaza yasudde ekereziya eya famire okukulagamu. So ubufunze ngenda kusaba sisita wa Millicent omugole era nga ye mukulu we naye abaako obugambo bw'abagamba obutonotono ng'ate ye mukyala wange. Tubalaba mwenna mwebala okujja ku miitingi egalawo enteekateeka y'emikolo ya Milicenti. Ekisooka mu byonna njagala kwebaza omutonzi eyakikola. Badde nsaba tumukubireko mu ngalo. Nze bwe nafuna amawulire ago namugamba mwana wa maama ng'abakujubisa ng'abagenda kuwanika waggulu bamale baseke. Ne mugamba toteekayo omwoyo nnyo bakujubisa. Naye njagala kwebaza Madamu Shifa, weebale nnyo weebalire ddala. Weebale nnyo okutuzaaliraho Shifa n'abeera n'omutima ogwo, mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza ne sisita wange twabeerangawo nga twegeyamu namugamba guma bibaawo. Naawe sisita wange nkwebaza nnyo obutatufaaza. Weebale nnyo weebalire ddala. Byonna tubiyiseemu ffenna byabimanyi, ebimu tebyogerekeka. Mwebale mwena okujja, Katonda bankumire. Obumpiimpi bannange nze omugole neebaza buli omu azze wano olwaleero, abakulembeze b'ekitundu kino mwebale kujja, Mama Shifa bannange mwebale kujja, abatuze okuva lwe twatandika mbeebaza nnyo 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 ddala, sina kye mbagamba mmwe. Muneebalizeko omukyalo omunene oyo Shifa yennyini kawejumbira mperengale z'amaanyi. Ate muneebalizeko ttiimu yange chairman, vice secretary and mobilizer. Byonna bye mulaba wano bikolebwa ttiimu. Ne treasurer ye Hope Shifa. Haleluya. Amen. Yes. Nebaza omukyala wange omwagalwa ennyo sweetheart. Omanyi Shifa okamukolera nnyo. Okamati sweetheart. Mwita sweetheart bwaweera wali muyiteyo n'agamba wa. Namufunya sweetheart. Ndi muyita nga bukyale bw'oli muyita agambako si kanene naawe. Esi kitya mu bulamu bwange okitegeera. So ono sweetheart wange bambe yebale kumbeerera tuvola bino byonna biriwo. Bwono okitegeera. Ate Katonda just alimuwa kino alimubazamu bye yakola. Kwegamba emikisa banaye abantu bagikolerera.
ekitegeera tokulaba ekintu kikuddemu kirakona ayina ebisima omuntu aba yabikolerera so tojja kubeera nga tobikoleredde ebikutuukeko edda baaba beera mugumiikiriza kale mu kiseera kino bannange katufune essaala sikekiri leero tuyekeekiyamu mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanza nyo tweyanzige olw'ettendo eryegalidde awo twebazizza dda twaga buli muntu ali wano akitwale omutima gwe nti tuli basanyufu nnyo nnyini ddala olw'omukwano gwe mulaze gaadi n'omukyalo twaze napozi tutegedde bulungi naye waliwo okuga nti bw'oba mu mbaga eri reception tuwuddeko reception naye ekyo kankireke nze ekyaye kankyogerere wano nti nina ebintu bisatu omuko wange n'omukyalo bajja kusalawo ng'ekirabo nga ffe tunaaleeta gafamily wakati wa sofa set sideboard ne water tank ojja kusalawo kimu simanya bwogenda okukyogera naye muko tanka sofa set sideboard ebyo ebintu bigenda wabe babawadde What is life? ebyo ebintu bye babawadde biragawa ebintu naye tanka amazzi omukyala What is life? What is life? What is life? Akatanka ko keetaaga baaba. Hallelujah. Sebaza Katonda tuwalire. Tukakire Katonda afengale ensama. Tukubire tiimu Hope engale ensama. Era banaye abantu ab'okukyalo kuno engale ensama. Sebaza Katonda era ndi musanyufu nnyo ku lunaku lwa leero. Kwa gaadi ne Vincent banaye okushipa kama akwongera omukisa akulabize akolera ebyekisa obusuukulika obw'omuyiika obutaliiko buyinike paka generation yonna bangabye okusabira keeki n'olugendo yes kubanga mukama yabikoze dda byakoze yesu ebirungi akoze ebirungi akoze yesu ebirungi ebinewunyisiza akoze yesu ebirungi ebinewunyisiza akoze yesu ebirungi ebinewunyisiza akoze yesu ebirungi ebinewunyisiza akoze Katonda kisango mulizo w'ebitiibwa kabaka obwakabaka mukama tuli wano olunaku lwaleero nate nga tukwebaza ku lwebyo by'okoze mulamu gwa minisitiri
tukwebaza mukama akozesa shifa tukwebaza katonda wange kubanga n'oluno olunaku walumanya nga tetujja mu maaso ga katonda nga tugenda tutandika omukolo guno paka lwe gunaggwayika bakabaka ssebo tusaba kitanga bagenda otambula okuva mu kifo kino n'okutambula okutuuka ku mukolo ekabaale mukama kisakyo n'amaanyi go galabisibwe mukama tusaba otegulule buli musanvu gyonna mukama buli maanyi gonna amabi ag'ekisikiza mukama buli sitaani byonna n'enteekateeka z'omubi zonna mukama tuzisazaamu olunaku lwaleero tutegulira sitaani epulanizi z'omulabe zonna eyonna gye bateekateekera mukama gye bapulaningira okusazaamu olugendo olwo okuba emyoyo gy'akisiidenti gyonna mukama taata tugisikiriza olunaku lwaleero era tugijjawo mu linnya lya yesu tugijja twafikirako mukama ekulembera abantu banere batuuse bulungi mu linnya lya mukama wange yesu tusaba omwoyo wa mukama abamaamire ayi katonda wange tusobye omusaayi gwa yesu kristo ogwayika ku musaalaba egologoosa twetooloole na buli mukazi na buli mwana na buli musajja ali mu kifo kino mukama ne be tugenda okusangayo mukama tusange nga balamu ng'era beeyagaza era omukolo ogukulembereza bwa kutandika mukama era ogumale bulungi omu omugabirire nga bwe kisaana mu linnya lya mukama wange yesu weebale yesu weebale mukama yasabira ekyokulya katonda kitanga omuyisa ebintu byonna tukwebaza ku lwa keeke eno n'agiteeseteese mukama tumukwebaliza era katonda nge tusabye ogiwa omukisa era ogiwe mukama buli mwana na buli mukazi na buli musajja agenda ogiryako mukama likebeera eddagala ejjewo ekirwadde kyonna era ogiwe omukisa mukama buli anaagiryako afuna omukisa emukole bulungi mu linnya lya mukama wange yesu webale yesu webale mukama banange tweyanze essaala eyo tweyanze nga pasita jole webale nnyo beddala nebaza abatubuze bambi batubeereddewo abakedde ne bakola emirimu abatuwadde emmere buli omu kyeyatodde mwebaza beebale bambi tubeererawo nebaza buli omu katonda amudizeewo wadde bambi bakulaga abokumukutu bimusifa mami webale kujja webale kukkiriza nojja webale kkiriza ze nali mu nju nga bankolako saawulira nnyo puroguramu nenawula mbonanga mutogedde ne mamasifa ntolimba ati njogedde naye nemugamba ate tumulabeko naye naye teyatitwala nsonga ojja kujja ne bambi toyanza kuwulira okusaba kwaffe bambi toyanziza ate engeri gyatakulabye ndowooza ngoze neshifa ngoza badde asuubira ojja kujja neshifa kati ebadde sapulayizi bambi toyanza mami basenga abamama bakojja bamulamu basista buli omu mu kiti waagwa kati sikyasobola n'okukola ensobi nowemba kukulu akasi ono gwe twalabye twabasa ng'oliwe yatusanga kubonanga Millicent nokola kyama ntwala kati sikyasobola kukola ensobi bambi nebaza buli omu ekiritegekere kugenda bayi wagenda kutundira ddala nawe mbadde ajakusolera eyagenda balekuwagira simanyi kaffe simanyi g'abantu bebalekuwagira bebalire ddala akalipagana sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire yagala okulaba omugole akalipagana sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire yagala okulaba omugole
tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale mwale bambi mu kinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono njagala okulaba omugole sempulira abattu njagala mulaba njagala okulaba omugole eno y'embaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yanyumya susse njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole eno y'embaga y'omwaka era basooka ffe abato aleka basaavinga ekkeeke naye nga mikwano tusemedde okuba nga tubasiibira mwenna abatulabira ku youtube channel nga omwagirawo surprise your loved one mwebale kubaako team tiktok thank you so much mwebale kulaba bafaani bange mwenna buli lwa sande abatega spark tv nemundaba mwebale kubeerangako every sande abato tukoze mutya tweyanza mwenna mwenna thank you so much yongera bajjukiza shifaali ku 0782 1015 070256 enamba eziri ku screen continue subscribing tongera okulavinga one another tetusa bantu wansi tetulima bantu buli muntu tukwate nga bwomusanze amalaka gwaba lengera omukwano gwe lengera omukwano let me tap the blessings this could be you Julia obutatereera connection nespoka connection this would be you thank you abantu tulina ffenna agenda kufuna keeke waali agenda kufuna keeke waali abatulaba contributions tukyazaniriza yes tweyanziza nnyo buli omu alina kyayagala okuwa ne ku mukolo gye tulaga oyinza okugamba mutwaleyo ekirabo ku mikolo kubaako ebirabo yokani contact me olina ekirabo ky'abagole we still have days to our function. Thank you so much. Buli omu agenda kufuna keeke waali naye nga munzikirize ngambe nti mbaagaliza emikolo emirungi. Have a good night. I wish you a lovely week. See you on 22nd of Friday. We're celebrating this couple mu bazadde baffe gye tulaga. Bye bye. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa